Omusomo nga gugenda mu maaso, twafunye abasanyusa ab'enjawulo okuva mu Focus Entertainment. Bano nno ng'era bammemba mu Muvubuka Kola Foundation. Buli omu ng'asituka yeerabire ku mazina ag'enjawulo. Mu kuwumbawumba omusomo guno mwabaddemu omuzannyo ogwa Muvubuka Kola, guno nno nagwo gwakutte abalabi nga balaba wamu n'okuyiga omuvubuka engeri gy'asaasaanyaamu ssente ze era n'engeri gy'akola emirimu gye. Neera ku mulundi guno ng'omusomo guwedde, wabaddewo omupiira ogw'omukwano wakati wa Focus TV wamu ne Saza FM. Omupiira gwatandise n'ebbugumu lingi ddala kubanga abantu ababadde waka abatazze ku kisaawe babadde baguwulira butereevu ku Radio Saza FM. Omupiira guno gwabadde n'ebbugumu lingi okuva mu njuyi zombi nga buli omu yeesunga era yeeswanta okuwangula omupiira guno. Baayolesezza ebitone eby'enjawulo okunyumisa omupiira guno eri abo abazze ogulaba. Wabula omupiira gwatambulira ddala bulungi nnyo okuva ku ddakiika eyasoose mpaka mu ddakiika ey'ekyenda. Mu ddakiika ennya omukombosi wa firimbi ze yayongeddemu, ttiimu ya Saza FM yafunidde omukisa n'efuna penalty oba kayita akannya ke yakubye munda n'eryoka ewangula Focus TV goolo 1-0. Newankubadde gwawedde 1-0, omupiira guno gwanyumidde nnyo abalabi. Focus TV ng'eyitira mu nteekateeka yaayo eya Muvubuka Kola Youth Conference Program yakutalaaga ebitundu byonna eby'enjawulo omuli Kiboga ne Kyankwanzi ku mutendera gwa Town Council wamu ne Sub County, era nga buli omu bwe bakyala baakufunawo omupiira ogw'omukwano oluvannyuma lw'omusomo nga guwedde. Ndi Ade Wilberforce Sekirwe Muyanja, ebifa mu community wano ku Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi